The newsroom, where untold story is revealed. Gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga otulaba kadde kaneeno, genda maaso n'okubeera nga ochekinga ku bantu bo, naddala abantu abawangaalira mu bitundu by'e Kamwokya, genda maaso n'okubeera nga ochekinga ku bantu bo kubanga amawulire ge tufuna okuva side z'e Kamwokya si malungi yadde akamu n'akeddagala. Omuliro gugenze maaso n'okubeera nga gukwata amayumba agasoba mu 200 gayidde era byonna ne bisaanawo mu kitundu kyeyo. Amaziga merere ge gagenda maaso n'okubeera nga ate oba oliawo gabuutikira abatuuze b'e Kamwokya. Jjukira nti kineno kigenza okubeera nga kituukawo nga tewannayita na wiiki nga emmotoka y'amafuta egenze maaso n'okubeera nga egwa mu bitundu by'ekigogwa, abantu abasoba 30 ne bagenda maaso n'okubeera nga bafa. We twogerera kaakano tetunnaba kumanya muwendo gw'abantu abaffiridde mu njega y'omuliro guneeno ogugenze maaso n'okubeera nga gukwata wali eri e Kamwokya. Kamwokya ali mu Kampala obanga odda side z'e Bukoto, gwe bw'oba ova mu kibuga Kampala then Kamwokya abantu bali maziga. Kankuwe ku video eno katini osooka obeere nga ogiraba, wabula kyenkusaba nti video giwe like esobole okubeera nga etambula n'omuntu ali eyo yonna gy'ali asobole okubeera nga luwaakiri bambi achekinga ku bantu be amanye oba bali bulungi oba be bamu ku abo abagenze maaso n'okubeera nga batuukako ekizibu kineeno. Gw'omulungi angobererako Beyond the Newsroom. Nze Deni kankuwe video olabe embeera nga bweri. Bw'otunuulira omukyalo ono amaziga gagenda maaso n'okubeera nga akaaba mangi era nga bwe twogerera akadde kaakano information gyenfunye nti abazikiza omuliro bakisobodde okubeera nga batuuka okubeera nga balwana okubeera nga balaba ng'embeera edda mu nteeko mu bitundu by'e Kamwokya. Okusinziira ku mukwano gwange omu munnamawulire wa radio Sima nkonfirmi nze n'aŋŋamba nti ekituufu kiri nti embeera yo si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Kakati gwe nno w'osinziridde wonna oba oli bweru wa ggwanga ng'olina omuntu wo, olina muganda wo, olina ssengawo nga yakugamba nti abeera mu bitundu ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ebimanyikiddwa nga ebya Kamwokya. Muganda wange sooka omuyiseemuko olukomo lw'essimu kubanga oyinza okubeera awo nga weesigikiriza naye ejjukira nti obulamu tebugulwa ate era mu nsi eno kye tuyinza okubeera nga tusinga okulwanirirako bwe bulamu bw'abantu, naye wabula tweyongera ogenda maaso n'okubeera nga tukubira abekikwatako omulanga nti accident zinene ez'omuliro sofa zisukiridde nnyo. Myezi ng'ebiri tufunye incidences zinene ziringa 3 mu kibuga Kampala. Kiva ku ki? Poliisi ne fire brigade bagende maaso n'okubeera nga bakola okunoonyereza ate nga bwe banoonya ne solution y'ebintu ebiringa bino nti singa accident singa zino ziba zibaddewo butya bwe bayinza okugenda maaso n'okubeera nga bazi overcominga oba abantu bayinza kiyitamu batya. Naye tubasaasirako nnyo nnyini ddala kuba ebintu ebigenze maaso n'okubeera nga bifiiramu abantu bingi ebizze nga bibaawo mu mwaka guno. Twalaba emabegako nga kasasira abuutikira abantu b'omu Kiteezi nga ne guno guwaka bakyali mu kubeera nga bakaaba amaziga ng'embeera gye bayitamu ekituufu kiri nti tesanyusa oba oliawo tebwomesa nakabululu yadde akamu n'akeddagala nga ne kati bakyawanjagira gavumenti n'abo abakulembeze abatutwala okubeera nga babakwasizaako okulaba nga bava mu mbeera. Ate we twogerera
mu bitundu ku luguudo oluva e Kampala okubeera nga ludda e Jinja. Akabenje kaakano kaguddewo drone taxi egenze mu maaso n'okubeera nga etomeregana ne fuso gye tubayita forward ne yeevuunula nedda ku ttaka. Abantu bana be bafiiridde mu kabenje kano era nga wenjogerera kaakati waliwo abazuuliddwa. Biki ebigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula, poliisi ki kyeyogera ku nsonga zino, byonna bibino. Omukyala kwoteeka n'abavubuka babana bafiiridde ate mu njega enoggwa mulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera. Era bw'oba omanyi nti omuntu wo yatambuliddeko ku kkubo ery'ejjinja, bambi muyiseemu olukomo lw'essimu omukubireko omanye butya bwali, kubanga ayinza okuba nga wetwogerera z'embuyaga ezikaza engoye. Gwe wenna gy'oli gy'osinzirira, nkugambye ekwata essimu okubireko ku bantu bo omanye, obabuuze butya bwe bali. Oba oli awo ng'oli yatambudde nga tomanyi, nga wetwogerera kaakati oba oli awo yegasse dda ku bajjajjaabe nga z'embuyaga ezikaza engoye. Ekyo nno ekyomukubirako kiba kigenda mu maaso n'okutaasa n'okumanya nti abantu bo bali safe. Naye ate era n'abafiiridde mu kabenje kano era tugamba omutonzi abagumye era ne famire zaabwe agende mu maaso n'okubeera nga azigumya, then kwoteeka n'okubeera nga abakakanya ate emitima. Naye tovanga waka nga tosoose kusaba mutonzi kubanga tomanya lunaku lwonna butya bujja kubeera nga ogenda. Naye ate era munnange tunyolerwa wamu n'abo abaviiriddwako abantu baabwe n'abo abaviiriddwako ebintu byabwe, kubanga nkugambye ennyumba ezisoba mu 200 ze zikutte omuliro mu bitundu by'e Kamwokya, era ng'abantu bangi ku bo bafiiriddwa ebintu byabwe, oba oliawo n'abalala bafiiriddwa obulamu. So tubasaasirako nnyo nnyini ddala, ate era ne tugamba nti omutonzi oyo agende mu maaso n'okubeera nga abasaasira, kubanga sikadde akangu yadde n'akamu eri ab'eŋŋanda, eri famire, ate kwoteeka n'abo abafiiriddwako ebintu byabwe. Abamu bafiiriddwa businesses zaabwe, then n'abalala bagenze mu maaso n'okubeera nga baviibwako oba oliawo we babadde bajja ekigulira magala eddiba. So embeera nga zino bwe zituukawo tulina kubeera nga oba oliawo tusaasiragana, then n'okwekwasa omutonzi ate era n'okubira omulanga ab'ebyokwerinda okubeera nga bakola ekyo ekisoboka, okubeera nga embeera nga zino teziddamu kubeerawo, ate n'okuba nga bazirwanyisa. Kale lwaki sibasiibula ne mbagamba tusinkane mu mboozi eziddako. Kano kabadde ka security alert olw'ebyo ebizibu ebiguddewo mu ggwanga lyattu Uganda. Mbagaliza bye munjagaliza tusinkane mu mboozi eddako, ate olukalala lw'abawaka abagenze mu maaso n'okubeera nga bagamba nti etteeka lino eno erijjawo UCDA, ate bakwate emmwanyi bazizze mu Ministry of Agriculture. Baabano bataddeko omukono, n'abo abagaanyi nabo listi yaabwe tugiina, bakulembeddwamu omubaka Betty Namboze, Bakireke Joel Ssenyonyi, Kaya Christine omubaka wa Kiboga, omukyala, then kwoteeka n'ababaka abalala abagenzi mu maaso n'okubeera nga bakiwakanya. Bobby Wine, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu bitundu by'ejjinja mu youth convention, ate nago tugabaleetera era batuliko nga batulaba live ensonga gye ziri. Comrade omu ku ffe yagenze dda okubeera nga atuweereza okusinziira mu bitundu by'ejjinja. Kale mwebale tuwagira n'okutwagala, kyemukola kya muwendo mungi. Teweerabira kusubscribinga ku mukutu guno, ate era ne video okubeera nga ogiwa like n'etambula. Bw'ogiwa like guba muliro ogugituusa ate ku buli ssekinoomu abeeyo ng'alinze okubeera ng'alaba ekyo kye tuteekayo, ate okubeera nga tulaba tukyuse ensi yaffe nga tukozesa emikutu gino okubeera nga tuliko bye tukola ebizimba eggwanga lyattu Uganda. Nze Deni akuuma atakuumira mpeera. God bless you. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.